Kati mbadde njala okuyita okwogera ku abaana ne Sunday school, omukyala abadde atwala Sunday school mu maaso, Mukisa Senkatuuka, bw'anamala okwogera tujja kufuna ate anayogera abavubuka Amanda Kiwanuka. Mbadde mbasaba bajje mu maaso kubanga obudde twawulidde dda nnyo. Ruth? Dear ladies and gentlemen, my name is Mukisa Senkatuuka, Sunday school teacher. Over the years, it has been a pleasure teaching the good news of the Lord Jesus Christ, preparing lessons at several levels, since the age groups of children are quite varied. The Sunday school is mainly run in the crypt. Children are invited to attend Sunday school and leave the main service, attend and then return to the main service towards the end. The crypt has been prepared with chairs, books, hymns, etc. And the Sunday school then takes a break in January. There were very many young children in the congregation who used to run around with parents frantically, trying to keep them seated and quiet. Their large number was the reason why Mrs. Joy Luganda, who is standing here on my left, decided to begin running a Sunday school session during the main service. There have been many teachers who have been teaching the Sunday school over the years, namely Mrs. Joy Luganda on my left here, Tessa Luganda, who's not here, Robina Balbidia, Mrs. Deborah Mutiaba, Amanda Nankumva, who's on my right, she's going to speak later, and presently now, Mrs. Irene Cafero and myself, Mukisa Senkatuuka. All Sunday school teachers are registered on the Disclosure and Barring website, with all being DBS checked. The challenges remain regarding the number of teachers available in a single venue and teaching children of different ages. The number of teachers who attend regularly is between 20 and 30. It is a challenge to teach a mixed age group from 5 to 12 in a style that they can understand, relate to and enjoy. By the Lord's grace, I and my fellow teachers have been able to do so. Children learn best with visual aids and games, which I and my fellow teachers were able to put in place. This helps to bring the gospel in a lively, interesting way, and that's attractive and that they can relate to. Each year, the children prepare a nativity play based on the Bible and enjoy performing this and singing. Christmas presentations are a real pleasure and exciting, and were presented in the form of drama, singing, and visual displays we use to celebrate the birth of Christ. The children always work hard and perform well in front of a large audience. As the world evolved, so did Sunday school. Lockdown saw the end of face-to-face meetings, and as 2021 started, Sunday school moved to online Zoom lessons. From February 2021 to September 2021. We met for an hour and 45 minutes and shared in song, testimony, and teaching. Attendance was consistently about 8 to 10 children each month. We're now back to face-to-face meetings in a room at St. Mark's, Kennington, to align with the adult service. Attendance has been lower, but we plan to continue with face-to-face meetings as long as regulations allow, until families feel confident to physically return to church. This year, we're focused on the Old Testament greats Abraham, Isaac, Jacob, and Esau. This ensures children have a grounding
understanding of what these Bible characters have to teach us. Another outcome from online sessions is that technology is now established part of our teaching, slides are prepared for all lessons, and a video is incorporated to ensure both auditory and visual learners have something to pick. We need to assess how best to use the practice space, how to use the space available to us each first Sunday of the month to ensure all the age groups are catered for. Whereas the older children can settle and focus on presentations and discussions, younger children thrive better with activity and play. Having all of the children in the same space for the duration of the lesson is not feasible. Many of the children who first attended Sunday school when they were aged 5, 6, 7, and 10 are now young men and women. We now have a new group of children, and so the journey continues. It is hoped that Sunday school will continue to grow, and as children mature, they'll be able to help younger children by running Sunday school. My name is Amanda, and I joined Okusinza Luganda Waterloo at the age of 12 with my family. I have a younger sister and brother who have also attended Okusinza Luganda for many years. I've had the privilege of joining the youth group within the church. We would seek to spend time in the Word and encourage each other's faith. I met many Ugandans who were striving and hungry to know the Word in English and Luganda. Most of the young people's ages ranged from 12 to 20 years old. There were roughly 7 and 8 of us at the time, and we were able to host the Okusinza Luganda July Youth Service. We had the opportunity to present what we understood about the Word of God. Occasionally, those who can speak fluent Luganda will conduct the service in Luganda, and after the service, we would stay and serve the congregation with food. I enjoyed the service as it made me feel a sense of belonging in the church. Being a part of the youth team, we were given many opportunities to branch out and visit the other churches. We had the opportunity to visit the Okusinza Luganda Church in Manchester and met the youth team there. As one of the young leaders, I was given the opportunity to host an event in July. Many young professionals came and shared experiences in their chosen fields, careers, and industries, and helped encourage many Ugandans to join. Understanding our roles as young Ugandan Christians was very insightful, and many connections were made. I've had the privilege to also help out in the younger children's Sunday school, where we'd encourage them to learn more about God from a young age. Currently, I have finished university where I studied civil and structural engineering, and I'm currently working as a facade/structural engineer at CBRE whilst I complete my Masters of Facade Engineering. I'm very grateful that I joined Okusinza Luganda Waterloo, as it has aided me in learning more about God as well as helping others, as well as also being around people who come from home, Uganda. I've been at an advantage as well, where I've also strengthened my Luganda on occasions where I've spoken in Luganda. For the future, I hope many young people remain connected and committed and benefit from Okusinza Luganda Youth Group and Sunday School as I did. Thank you. Ekitundu ekisooka kiva mu kitabo ky'olubereberye essula ya 47 olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omukaaga. Genesis 47 verse 1 to 6. Yusufu n'alyoka ayingira n'agamba Falaawo nti, kitange ne baganda bange, endiga zaabwe n'ente zaabwe ne byonna bye balina batuuse nga bava mu nsi ya Kanani, era kati bali Goseni. N'alonda ku baganda be abasajja 5 n'abaleeta eri Falaawo. Falaawo n'ababuuza nti, mukola mulimu ki? Ne baddamu Falaawo nti, tuzze okutuula mu nsi eno kubanga enjala nnyingi mu nsi ya Kanani. Tewali muddo gwa kuliisa bisibo byaffe. Kale kaakano tukwegayiridde, kkiriza abaddu bo
batuule e Goseni. Falaawo n'agamba Yusufu nti, kitaawo ne baganda bo bazze gy'oli. Ensi y'e Misiri eri mu maaso go. Kale laba awasinga obulungi e Goseni w'oba obatuuza. Era oba omanyi ku bo ab'amagezi bafuule abalunzi b'ente zange. Ekitundu ekisooka kikomyawo. Kaakati tugenda mu kitundu kyaffe ekyokusatu. Nga mumanyi tulina abaami n'abakyala mu kkanisa era tulina service oba Sundays abaami oba ey'abaami n'ey'abakyala. Tugenda okuwulira aboogezi ku bantu abo. Mukyala Alice Mwanje nga ajja kuddirwako omukulu Stephen Kafeero. Mbadde mbasaba bombi bajje wano. Nze mukyala Alice Ssanyu Mwanje nga nze mukulu w'abakyala mu kkanisa wano ey'Okusinza mu Luganda nga tweyita aba Women Christians Association. Kati okumala emyaka 7. Nga bwe muwulidde olugendo lwaffe nga tujaguza emyaka 3, naffe abakyala tubadde wamu mu lwo. Era ngenda kubayisa mu bye tuyitamu ne achievements ze tufunye. Kati bwe twava e Forest Gate nga tutuuka mu St. John's Church e Waterloo mu 1996, twatandikawo ekibiina kino eky'abakyala abakristaayo Women Christian Association mu kkanisa nga tuzze e Waterloo okusobola okutumbula omutindo gw'abakyala
mu ddiini n'engeri endala zonna n'okweddaabiriza mu bitusoomooza. Mukyala Margaret Katoddungu ye yasooka okukulembera abakyala, nange ne muddirira mu bigere. Twatandika n'abakyala batono ddala naye kati tuwera abakyala 110. Abakyala bano baavanga ku myaka 3 n'okweyongerayo, ng'abali wansi w'egyo emyaka bali mu kibiina ky'abavubuka. Ekkanisa yatuwa Sande esooka mu Maaci nga gye tukulizaako olunaku lwaffe olw'abakyala. Ku Sande eno twegattibwako era tuyita bannaffe abakyala ne famire zaabwe abasinza mu Luganda okuva mu kkanisa endala nga Greenwich, Thornton Heath, Finsbury, Seventh Day Adventist ne Roman Catholic Church. Bwe tubadde ku Zoom, abakyala bangi okuva e Buule n'e Bweya nga batwegattako. Ekkanisa zino nga bwe mwaziwulidde zaava mu ffe, nazo zirina ekibiina kya Women Christian Association. Ku lunaku luno twambala gomesi zaffe era nga bwe mutulaba, era ffe tukulembera okusaba ku lunaku olwo. Tufunye ababuulizi n'abogezi bangi mu services zaffe zino abava mu ffe ne ba professionals, nga tulina ekiruubirirwa n'okumanya engeri y'okwekulaakulanyamu ffe nga abakyala. Tufunamu okutuzimba mu mwoyo n'ekigambo kya Kristo, okumanya ebifa mu nsi eno gye tulimu n'emisoso gyamu, okukuza abaana mu ngeri ennungi n'okubasomesa, okumanya ku ndwadde z'abakyala n'okuzitangira, okuwagira omukyala akola ate ng'akuza abaana yekka, okubudaabuda abalwadde n'abafiiriddwa. Tufunyemu bingi ffe ng'abakyala era twebaza Katonda. Abakyala bettanidde nnyo okusoma n'okufuna professional jobs. Tulinamu abasawo bangi, ba doctors bangi, ba care workers, ba lawyers, ba social workers n'emirimu emirala mingi. Ekyo kituyambye nnyo mu kwekulaakulanya n'okuba nga tulivinga obulamu obulungi. Tubaddewo n'ebitusoomooza bingi ng'okusingira ddala kibadde nga okukuza abaana nga ba single parents nga tubalabirira. Twatandika ng'abaana baffe bato, naye kakati abaana abo bakuze era mubalabye wano, Bamukisa n'Amanda n'abalala gye bali eyo. Muffe tulinamu ekibiina kya Mothers Union. Twebaza abaami baffe Abakristaayo kuba nabo bayimirira wamu naffe ne tuggumira. Omwezi ogwa Septemba guba gwa makungula era twepimamu n'abaami bani abasinga okukungula wekiggweera nga abakyala be basinze. N'olwekyo kirabika abakyala tuli bangi ate b'amaanyi okusinga abaami. Era mbakubiriza tweyongere okukolera awamu nga twezimba, nga tusomesa abaana baffe empisa n'ebirala. Nga tukola ebyo eby'ensonga, mbakubiriza muleetenga ebirowoozo tutambuze bumu ekibiina kyaffe. Nebaza abakyala mwenna okuva mu makanisa gaffe wano mu Bungereza abawagidde nnyo obuweereza buno. Nyimiridde wano ng'omukyala representing abakyala bonna bembadde nabo ewotalu n'abalala abava mu makanisa amalala naddala okujja otuwagira ku Sande yaffe eyo nga tubuulira. Omwaka ogujja tujja kuba n'okusaba kw'abakyala nga 5 Ogwokusatu 2023 mukuume olunaku olwo era mujje bangi. Mukama abakuume. Ebigambo abimazeeko naye abaami ffe tutera okuwa abakyala ssente. Nze Stephen Kafeero akulira abaami mu Okusinza mu Luganda OML. Ekkanisa y'empagi y'ekitundu kyonna. OML ebadde wakati mu bantu aboogera Oluganda mu Bungereza okumala emyaka 3. Kasookedde OML etandikibwawo, abaami bakoze kinene nnyo okutondawo embeera y'okusinza ennungi ewala n'eka e Uganda. Embeera eno etuyamba okunoonya Katonda wamu n'okwongera okunywera ng'abantu abalina ekigendererwa.
ntuusa okusiima kw'enjawulo eri abaami bonna abaweereza n'obunyiikivu n'obumalirivu mu myaka 30 egiyise gye twebaliza Katonda olwaleero. Mu Bakolinso ekisooka essula 11 olunyiriri lwe 13 tuyiga nti abaami be bakulu b'amaka nti era basaanye okwagala amaka gaabwe. OML yawa abaami omwezi gwa muzigo basinziire omwo okutaanya ensonga eno nga bayita mu kuteekateeka okuddukanya n'okuweereza mu kusinza kwaffe. Evans Timba bamwogeddeko dda eyaggulawo enzigi OML okukozesebwa ekkanisa ya Forest Gate. Abasajja bonna abeefiiriza ebiseera byabwe ne bajja okubeera mu ekitundu mu kkanisa mu Luganda, okusinza mu Luganda. Dr. Sam banyiikidde nga buli Sande gye tusisinkana kyeyegalira okugula ebyokunywa ku get together oluvannyuma lw'okutendeeza kikulu nnyo ekyo. Omugenzi Dr. Bengo nga ye mukubiriza waffe yasooka era nga yatuwa ssente nnyingi nnyo okusobola okutambuza emirimu gya okusinza mu Luganda. Mwami Israel Lwanga mulabyeko wano n'omugenzi ow'ekitiibwa Nsambu Musisi nga bonna babadde bawaayo ssente nnyingi nnyo. Mwami Dan Mukasa ne Dr. Sam banyiikidde be baatusobola okusengula okujja mu kkanisa ya St. John ndabe mugiraba kati. Mwami Dan Kitayimbwa tabulawo mebega wali. Bulijjo asigala emebega okulaba ng'ekkanisa erekebwa nnyonjo era ng'eri mu nteeko. Mwami James Mulondo akakasa nti ekkanisa eggulawo eggalibwawo buli lunaku lwe tusisinkana. Ekisembayo Mwami Timothy Musajja Akaawa n'ayogera ki n'aleka ki olukala luwanvu. Munzikirize nkome wano. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Magnify, glorify, extol and exalt the Lord. Magnify, glorify His holy name forevermore. Magnify, glorify, extol and exalt the Lord. Magnify, glorify His name forevermore. Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem. We will rejoice, rejoice in thy salvation. Our feet shall stand within thy gates, O Jerusalem, shall stand in thy gates, Jerusalem. Magnify, glorify, extol and exalt the Lord. Magnify, glorify His holy name forevermore. Magnify, glorify, extol and exalt the Lord. Magnify, glorify His name forevermore. Extol Him that strideth upon the heavens, by His name, Yah. Extol Him that strideth upon the heavens, by His name, Yah. And rejoice, and rejoice before Him, and rejoice before Him, and rejoice before Him
We will rejoice in thy salvation, and in thy name we will lift up our banners, and come again with singing unto Zion, and obtain gladness and joy. We will rejoice in thy salvation, and in thy name we lift up our banners, and come again with singing unto Zion, His holy gladness forevermore. We will rejoice in thy salvation, extol and gladness and joy. Come again, singing unto Zion, His name forever and joy. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mu kitundu kyaffe ekigenda okusemba ku bantu abagenda okwogera ku lugendo lwaffe, tugenda okuwulira amakanisa agavudde mu okusinza mu Luganda kwe twatandika nga kyogerwako omukyala Marion Mutumba. Nze Marion Mutumba nga ngenda kwogera ku makanisa agatuvuddemu. Ekkanisa y'okusinza mu Luganda yatongozebwa nga 14 Kafumulampawu 1991 n'ekigendererwa ekyokukungaanya abakkiriza aboogera olulimi Oluganda. Twatandikira wamu okusaba kwaffe nga Bannayuganda nga tukulemberwa Reverend Ssettimba ne Father Musaala era nga tusabira All Saints Church, Forest Gate. Okusinza kuno kwagatta Bannayuganda bangi naddala olw'okufiirwa okungi mu kiseera ekyo okwaliwo olw'obulwadde bwa AIDS. Mu myaka 2 gyokka, bannaffe ab'enzikiriza ez'enjawulo ng'Abakatuliki, Abapentekooti, Aba-Advent, Aba-Baptist baatandikawo okusinza okw'enjawulo mu nzikiriza zaabwe. Enkolagana ennungi wakati w'amakanisa ago n'okusinza mu Luganda teyataataaganyizibwa era nga wayiseewo emyaka 10 mu 2004 okusinza mu Luganda Choir yakola konsati yaayo eyasooka. Mu 2006 wategekebwawo ekivvulu ekyennyimba ekyetabibwamu choirs okuva mu makanisa gano ag'enzikiriza ez'enjawulo. Ekkanisa y'okusinza mu Luganda yagenda ekula ne wajjawo obwetaavu okusembeza ekkanisa eri Abakristaayo abaali beesudde mu bifo eby'enjawulo okwetooloola London nga 16 Muzigo 2007 nga wayise emyaka 16 bukya ekkanisa y'okusinza mu Luganda etongozebwa, ekkanisa eyasooka okwetongola ku kusinza mu Luganda yaggulibwawo. Olwaleero okusinza mu Luganda erina enkolagana ennungi eyeefaananyiriza ey'omuzadde n'omwana n'amakanisa 5 ag'amaanyi agasinza mu Luganda wano mu Bungereza ne Bunaayira nga ge gano. Ekkanisa y'Oluganda St Jude and St Aidan Thornton Heath yatongozebwa nga 16 Muzigo 2007 bakuŋŋaana ku ssabbiiti 2 ezisemba mu mwezi. Amakanisa gonna 6 ag'okusinza mu Luganda tegaawukana nnyo mu nzirukanya y'okusinza. Emitwe egya buli mwezi gye gimu: amaka, abakyala, amazuukira, abaami, abajulizi, abavubuka n'abaana. Buganda, amakungula, okujjukira abaatuvaako n'amazaalibwa ga Kristo. Amakanisa gonna gakuza ekkanisa y'abato Sunday School, okwebaza n'amazaalibwa g'Abakristaayo buli mwezi. Ng'ekkanisa twenyumiriza nnyo olw'ensonga nti leero abantu baffe abawangaalira mu Bungereza
balina eddembe okusinza mu lulimi lwabwe oluzaaliranwa ku ssabbiiti yonna mu mwaka nga bwe babeera basiimye, ng'ensibuko y'obuwanguzi buno eri wano mu kusinza mu Luganda e Waterloo. Ebirala eby'okwenyumirizaamu y'enkolagana ennungi wakati w'Abakristaayo mu makanisa gaffe gonna ag'Oluganda mu nsonga ez'omwoyo, empisa ez'obuntubulamu n'ebirala. Abakristaayo ab'enjawulo bawagira amakanisa gonna mu by'ensimbi n'okukuŋŋaanira mu makanisa gaffe ag'enjawulo okugawagira. Ekkanisa y'okusinza mu Luganda ewagidde ebyenkulaakulana mu makanisa agawera e Buganda okumala emyaka mingi nga tuwayo ensimbi eri amakanisa 2 buli mwaka okusinziira ku nnyingiza y'ekkanisa yaffe. Obwetaavu bw'amakanisa gano bututegeezebwa Abakristaayo ab'enjawulo abawa obweyamo mu kkanisa yaffe. Oluusi Abakristaayo baffe bawagira amakanisa e Buganda kinnoomu, naye ng'obuwagizi babuweera mu manvuuli y'okusinza mu Luganda. Agamu ku makanisa agaganyuddwa mu nkolagana eno mwe muli Misindye Church of Uganda, Mukono District, St. Apollo Kivebulaya Kansanga, ne Orphanage e Kampala, gye twadduukirira nga twanukula omulanga gw'omugenzi Ssaabalabirizi Livingstone Nkooyooyo. Nga twetegekera emyaka 3 egiddako egy'okusinza mu Luganda, kitukakatako ffenna okukwatira awamu nga amakanisa agalina ekigendererwa ekimu, okutuukirira buli alina obwetaavu, ffenna tukungule ebibala ebiva mu kusinza mu Luganda. Mwebale kumpuliriza. Well, it has been a pleasure to have the Bishop and then the Canon, Simon Gates, with us today. But unfortunately, Simon is also going to attend the same meeting the Bishop was going to. But I would like him to say a word or two before he goes. Thank you. As the Archdeacon of Lambeth, it's one of my greatest roles and privileges is to be your visitor. I tend to visit for your Christmas service, which always is the highlight of my Christmas. It starts the celebration, and I go to no other choir sings as well as you do for the carol service. And I hope to be with you again in December if I'm invited. You were invited. Being the visitor as part of your BMO has been a great over the last 9 years, and I've got to know quite a few of you, and so it's been a good thing. But BMOs are temporary, or were temporary, and so we are in the middle of renewing them. But because you are such a wonderful BMO, we have decided you are now going to be permanent as a BMO. So I am in discussion with the trustees about the exact wordings of how we ensure your future is secure and very much part of this diocese, as Bishop Christopher said. So I do apologise I haven't been able to stay to the end, but as Alex has said, I need to go to be with him now as I have to present something at the next stage of the meeting. So thank you so much for inviting me today, and may God bless you and keep you. Thank you. Ekitundu ekyokubiri kivudde mu bbaluwa ya Pawulo y'Abafiripi essula 3 okuva ku lunyiriro lw'12 okutuuka ku 17. Si kugamba nti maze okukifuna oba nti maze okutuukirira, naye nfuba okukifuna kubanga Kristo Yesu yanfuula obulungi. Abooluganda, sirowooza nga maze okukifunamu, naye ekintu kimu kyenkola kwe kwerabira ebyo ebiri emabega, okunuukiriza ebyo ebiri mu maaso, nduubirira okutuuka awakanibwa awali empeera eby'okuyita kwa Katonda okwa waggulu mu Kristo Yesu. Kale ffe ffenna abakuze mu mwoyo tulowoozenga ekyo, naye obanga mulowooza bulala
nakino Katonda alikibabikkulira. Naye katunywerere ku ekyo kye tutuuseeko. Abooluganda, mukkirize okundabirako era mugobererenga abo abatambula nga ffe bwe mulina nga ekyokulabirako. Twewombeeke tusabe. It's a direct translation, so if I say, well, hear our prayers, O Lord, our God, I'm expecting you to say, hear us, Lord, good Lord. But you will see a natural pause. When people next to you speaking, then you know that's the turn for you to come in, right? Okay. Mukama wulira okusaba kwaffe. Katonda kitaffe, luŋŋamya ekkanisa yo. Jijjuza okwagala n'amazima. Olwo ogiwa obumu obw'okwagala kwo. Mukama wulira okusaba kwaffe. Taata omulungi, tukusaba otuwe amaanyi n'obugumu okubuulira enjiri mu nsi yonna era n'okuyigiriza abantu bonna mu nsi zonna okufuuka abagoberezi bo. Mukama wulira okusaba kwaffe. Luŋŋamya Bishop Christopher Wathalok n'abo bonna abaweereza abo, bawe amagezi n'okumanya nga batuyigiriza era ne mu kutambula kwaffe kutuyambe okumanya ekigambo kya Mukama waffe. Mukama wulira okusaba kwaffe. Taata, obawe omukisa abo bonna abakwasisa amateeka bakole emirimu gyabwe okuleeta emirembe, obwenkanya n'amazima mu nsi. Mukama wulira okusaba kwaffe. Taata, otuwe ekisa kyo okuwulira n'okumanya ekigambo kyo. Era taata, tujjuze omwoyo wo omutukuvu nga mu ntambula yaffe era tubale ebibala ebirungi. Mukama wulira okusaba kwaffe. Taata, tuwe amaanyi okuyimirira mu kukkiriza kwaffe. Situla abo abalemereddwa mu maanyi go. Taata, tuyambe okulwanyisa omulabe Sitaani. Mukama wulira okusaba kwaffe. Katonda obuyinza era taggwaawo. Oli Katonda eyeeteeseteese okuwulira okusaba kwaffe era okutuwa bingi ebisinga bye twetaaga oba ebitusaanira. Taata, tujjuze okusaasira kwo, otusonyiwe ebyo emyoyo gyaffe gye gitya okumanyisa era otuwe ebirungi bye tusabye nga tuyita mu kusaasira era n'okwegayirira kwa Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda, abeera awamu, afugira awamu naawe n'omwoyo omutukuvu, Katonda omu, emirembe egitaggwaawo. Ffenna twatula ensala ya Mukama waffe, the Lord's Prayer. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwe emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga bwe tusonyiwa abatwonoona. Totutwala mu kukemebwa, naye otuloke mu bibi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibye emirembe n'emirembe. Amen. Tugende mu kiseera eky'ebirabo nga tuyimba oluyimba oluddako, ekitiibwa kyo kinene.
nga tutuukidde mu kitundu kyaffe ekisembayo tugenda okuwulira okwebaza nga kukulemberwa omukyala Dora Mukasa abadde instrumento ennyo mu nteeka z'omukolo guno. Sijja kwongera bingi, kankulekere akadaala. Webale nnyo Timi. Nze amannya gange nze Dorothy Mukasa, ssentebe wa Anniversary Committee. Nsanyuse nnyo okubalaba ku lunaku lwaffe luno nga twebaza Mukama okututuusa ku myaka 3. Okusinza mu Luganda kye kibiina ekyasookera ddala mu diaspora okuteekawo okusaba okwa buli kiseera mu Luganda. Ekintu kino kikulu. Kati ebibiina ebisaba mu Luganda si mu Bungereza buyokka naye ne mu America ne Canada bingi. Mu February 2019 olukiiko olw'okusinza mu Luganda lwanzikiriza nkulembere entegeka za anniversary. Akakiiko kange akasooka twaliko 5: Timothy
Musajja Akawa, Marion Mutumba, Fred Semugera, Christine Nakitende nange. Twasalawo okubaako n'ebintu ebitongoza anniversary nga logo, badge, olugoye, anthem n'ekitabo. Ekisembayo kyali kya mukolo guno nga twebaza mu Southwark Cathedral, mpozi n'ekyeggulo. Banyabo ne bassebo ebintu bino byonna wenjogerera nga kyenkana biwedde. Competition ya logo yaliwo mu 2019. Logo n'etandika okukozesebwa ku letterheads zaffe okuva mu 2020. Ekirowoozo kya badge kyava wa Mwami Fred Semugera. Olwaleero ziri ku mulyango era atannaba kugula ye zitundibwa £5 zeezino mpitirivu. Ekirowoozo kya anthem kyali kyange era nali wa mukisa nti akakiiko kange kwaliko abakwaya 3. Era kya mukisa nti Mwami Sam Kimuli yakkiriza okuyiiya music. Ensonga za music composition aziriramu obumanyirivu bungi. Music bwaggwa ate talanta ya mukyala Christine Nakitende neviirayo ddala mu kuyiiya ebigambo ebinnyonnyola olugendo lwaffe. Mwabisomye mujja biwulira. Ekirowoozo ky'olugoye kyava mu Christine Nakitende. Ekyomukisa twafuna omukyala Hannah White, omukugu owa PhD mu woven textile design. Omukyala ono yatwala logo yaffe eno n'ajjamu design ne bigenda mu weaving mill mu North London. Era olugoye lwe luno bannange lulimu n'ekigambo nti okusinza mu Luganda. Sente ze twalinawo zajja mu meters 3 zokka. Era olugoye ne luggwawo. Twayagala ekitabo ekiraga olugendo lw'emyaka gyaffe 3. Twasaba abantu batuwa ebifaananyi n'ebye bajjukira mu myaka egyo, abaalina embaga, abaana be tubatizza, be tusizaako emikono n'ebirala. Abaasobola okuwandiika mwebale nnyo. Ekitabo kifuluma December nga tutaddemu ebifaananyi bya leero. Tubadde twagala nammwe mubeeremu. Okukolagana ne Southwark Cathedral. Tulina omukisa gwa nsuso okuba nti Bishop Christopher Chesson abadde naffe wano olwaleero. Omukolo guno gwali gwa kuba Southwark Cathedral nga nnya September 2021 ne wayingirawo COVID ne lockdown. Entege nga netuzongerayo ku 10th September 2022 wabula ate Queen Elizabeth II n'atufaako nga 8. Kitalo nnyo. Weewaawo tetusobodde kuba mu mukolo Southwark Cathedral. Twafuna enkolagana ennungi n'abakulembera Cathedral ne Bishop yennyini era mulabye wano. Nsaba musome ku Southwark Cathedral emabega wa Order of Service yammwe, olupapula olusembayo. Njagala okwebaza Bishop Reverend Andrew Nunn, Rose Harding owa Cathedral Bookings. Owa Cathedral Bookings mbadde nkolagana naye okuviira ddala mu 2019 ng'omukolo we gugenda guseetuka. Leero tuli wano ewaffe mu St. John's Church, emaze emyaka 2 nga bagiyooyoota. Siyinza buteebaza abalala abatukwatiddeko nga mwe muli Reverend Canon Giles Goddard ne Reverend Canon Stephen Coulson Mugerwa. Entegeka zino zonna zibadde zeetaaga ensimbi, ate ng'ensawo y'ekkanisa yaffe nnaffu. Ssente z'okusinza mu Luganda ziva mu basabi. Kale lockdown ey'emyaka 2 kyakola bubi nnyo ennyingiza yaffe. Nakola grant applications nnyingi okutuusa bwe twafuna ssente mu National Lottery Community Fund. Mwami Timothy Musajja Akawa naye abadde munyiikivu anoonyeza ensimbi okuva mu Mary Kindros Charitable Trust, MTN Homeland, Salabed ne w'omwami n'omukyala Israel Lwanga bambi nga bulijjo. Twebaza nnyo bonna abatudduukiridde. Emirimu gibadde mingi. Emirimu gibadde mingi mizibu ate nga buli omu alina omulimu gwe omutongole. Twagenda okutuuka mu June guno omwaka 3 ku kakiiko ne beesanga nga batambula kugenda Buganda. Okumanya twalwawo nga tutegeka omu ku ffe n'afumbirwa n'okufumbirwa. Ekyo kyatuwaliriza okugaziya ku kakiiko akakola emirimu. Twayongerako Hannington Nsubuga, Alice Mwanje, Grace Kitayimba, Stephen Kafeera ne Nnaalinya Nakabiri. Twafuna ebizibu bingi ng'omukolo gwa 10th September gusaliddwamu. Omugenyi waffe omukulu Nnaalinya Lubuga Nabaloga yali atumiddwa Ssaabasajja Kabaka okuba naffe.
ensonga zamusanga ku nnyonyi erina mu bbanga ajja London. Holiday Inn Bloomsbury twali twamala dde okubisasula, kale mubaddemu okufiirwa kungi, naye twebaza Mukama atukwatiddeko mu kiseera ekizibu. Njagala okwebaza mwenna abavudde okumpi n'ewala okujja okutusanyukirako ku lunaku lwaffe luno, abavudde Manchester oba munaayimirirako tubalaba abavudde Oxford simanyi oba weebali, abavudde Reading simanyi oba weebali bayimirireko, ne Gloucester naye tulinayo kati abantu bannaye mwenna tusanyuse nnyo okubalaba. Tusaaliddwa nnyo abagenyi baffe abaatindiga eŋŋendo mu nnyonyi okuva e Denmark, Sweden ne Uganda babeere naffe nga 10 September. Abamu baali baagula dda olugoye ne badge ne hotel bookings nga zaggwa. Omukolo okusazibwamu kyabakola bubi nnyo kuba bangi baali kuno. Mu byonna neebaza Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi Kabaka eyakkiriza okubeera naffe nga 4 September 2021. Omwaka guno teyatulekulira n'aweereza Nnaalinnya Lubuga Nabaloga okujja okuwa omukolo gwaffe ekitiibwa. Neebaza omubaka wa Ssaabasajja Kabaka mu UK ne Ireland Oweekitiibwa Ronald Luyinda Lutaaya akutte obubaka bwa Ssaabasajja. Ssebo tusiimye nnyo. Mu kiseera kino njagala okuyita Anniversary Committee mubakubireko mu ngalo nga ffenna twebaza nnyo omulimu gwe bakoze. Mulaze amagezi gammwe, obusobozi, amaanyi n'okwagala ekkanisa nga mukola mwefiiriza n'omwoyo gumu. Mukama mwenna akibabalire. Aba Anniversary Committee. Banyabo ne bassebo, kano ke kakiiko akayambye okutegeka omukolo kuno. Omuntu ataliwo yekka ye Nnaalinnya Nakabiri ali Uganda, naye bano be bakoze nnyo okulaba nti omukolo guno gutambula bulungi. Mube bwanneebalizeeko. Banyabo ne bassebo, mu myaka gyaffe 3 waliwo abantu abakoze ennyo ekyensuso n'okwefiiriza. Kati omukolo oguddako kwe kubakwasa amabaluwa agalaga okusiima kwaffe ku nsonga eno. Era omukubiriza w'Abakristaayo Nkyala Mutumba yagenda okukola omukolo guno. Mu myaka 30 wabaddewo obusozi bungi n'obukko bwe tuyiseemu ng'ekkanisa ffenna mu myaka 3 abagibaddemu okugikuuma nga eweereza ng'eri ku mutindo n'obutaggwa. Wabaddewo abantu betumanyi betubadde tulaba buli lunaku abataddemu ekyenjawulo okusinga kuffe abangi okulaba nti omulimu guno gutambula. Kati Abakristaayo abali ku lukalala lw'abawa obweyamo membership ey'okusinza mu Luganda baawaayo amannya nominations agaba abantu be balowooza oba be balabye abakoze ennyo mu myaka gino 30 era be twagala okusiima leero nga bakwasibwa certificate. Agenda okubakwasa certificates zino ye mugenyi waffe omukulu omubaka wa Ssaabasajja mu UK ne Ireland Oweekitiibwa Ronald Lutaaya. Tukusaba ssebo ojje wano. Kati omukolo engeri gye gunaatambula, nja kusoma erinnya naye bwe nsoma erinnya lyo nkusaba otambule ojje wano mu maaso okwasibwe certificate eyo. Omwami Timothy Musajja Akaawa nga tumwebaza olw'obukulembeze obusinze obuwanvu mu kkanisa eno
obukulembeze obulungi, abadde omuwanika emirundi 2, abaddeko omukubiriza w'abakristaayo, memba wa kwaya, mukugu mu kunoonya ensimbi wano ne wali, n'olw'enkolagana ennungi gy'atusobozesezza okubeera ne St. John's Church. Omukyala Alice Mwanje nga tumwebaza abadde omukebezi ow'enjawulo okutulabiriranga mu byendya n'ennywa nga tumaliriza okusaba n'okukulembera abakyala mu ngeri ey'enjawulo. Omwami Mikaya Mukiibi. Mwami Mikaya Mukiibi tumwebaza olwa music okuba ennanga mu kusinza mu Luganda ne St. John's nga ekyo kiyambye okusementinga oba okunyweza enkolagana yaffe ate nga ye choir master. Tweyanziza nnyo. Omukyala Mukisa Senkatuuka. Olw'okuddukanya Sunday School okumala emyaka emingi. Tweyanziza nnyo. Omukyala Esther Kawooya. Olw'obuweereza bwe ng'omuwanika, omuwandiisi, omukubiriza w'abakristaayo n'okusoma obubuulizi mu Church of England n'awanirira ekkanisa yaffe. Tweyanziza. Dr. Sam Banyiikidde. Nga tumwebaza olw'okwanjula okusinza mu Luganda eri St. John's Church bwe twava e Forest Gate n'okuwagira ennyo mu by'ensimbi eziddukanya ekkanisa. Tweyanziza nnyo. Omwami Sam Kimuli taliiwo naye olw'okuyimirirawo nga music director n'okkuba ennanga n'okuyiiya music owa anthem y'okusinza mu Luganda gye mugenda okuwulira leero n'okufuba ennyo okugiyigiriza kwaya. Tweyanziza nnyo. Omwami Kimuli taliiwo. Addako ye mukyala Christine Nakitende. Mukyala Christine Nakitende nga tumwebaza olw'obuwagizi obw'amaanyi mu kwaya, okunoonya abayimbi abava mu ddiini ez'enjawulo okutwegattako n'okutuyamba, n'olw'ekirabo ky'okuyiiya ebigambo bya anthem y'okusinza mu Luganda n'ebitontome ebingi by'oyiyiza okumala emyaka ate nga bitunyumira okukamala. Tweyanziza nnyo. Tuzzaako omwami Stephen Kafeero. Mwami Stephen Kafeero, tukwebaza okusinza mu Luganda ku mutindo mu bya tekinologiya
okusobozesa okusabira ku Zoom mu biseera ebizibu mu COVID, okutegeka pre-recorded services mu kiseera ekyekizibu, n'okutuggulirawo website, YouTube ne Facebook pages. Tweyanziza nnyo. Omwami James Mulondo, simanyi oba waali, oba yeah, okay, everybody. Mutabani we Kenneth Kajipati. Okay. Mwami James Mulondo, tumwebaza okutegeka okusinza kwaffe okumala emyaka emingi, okutuwabulanga ku nzirukanya y'ebintu entuufu n'okukubiriza abaana be okwenyigiriza mu buweereza. Tweyanziza nnyo. Tuzzaako omwami n'omukyala Israel ne Joy Lwanga. Omwami n'omukyala Lwanga tubeebaza olw'obuwagizi obw'ensuso ery'okusinza mu Luganda buli mwaka okumala emyaka mingi mu by'ensimbi naddala mu biseera ebyakazigizigi ku bikwata ku nsawo y'okusinza mu Luganda. Tweyanziza nnyo. Tuzaako omukyala Aida Serunjoji. Mukyala Aida Serunjoji, tukwebaza olw'okutubudaabuda mu by'omwoyo, okukyaliranga n'okusabiranga abali mu bwetaavu, pastoral care. Tweyanziza nnyo. Kati tuzaako omwami Willy Mutenza. Simanyi oba waali. Mwami Willy Mutenza oba mukyala we bw'aba waali. Tebaliiwo, nga tumwebaza okuwagira okusinza mu Luganda mu by'ensimbi, mu by'effumbiro, tusasuliranga caayi, n'okutudduukiriranga nga waliwo obwetaavu obw'enjawulo. Tweyanziza nnyo. Tuzaako mukyala Joy Lwanga. Nga tukwebaza nnyabo olw'okutandikawo Sunday School n'okutendeka obulungi abo abagiddukanya leero. Tweyanziza nnyo. Tuzaako omukungu Fred Semugera. Nga tukwebaza ssebo olw'ekirowoozo eky'okutandikawo okusinza mu Luganda ng'ekibiina n'okulonda ab'akakiiko abaasooka abantu abatuufu ekyaviiramu ekibiina kyaffe n'ekkanisa leero okulama okutuusa olunaku olwaleero. Tweyanziza. Reverend Dr. Godfrey Kaziro. Ssebo tukwebaza olw'okubeera leader wa Bishop Missions Order okuva lwe twagifuna okutuusa leero n'emirimu gyonna gy'okoze okutusumba ng'ekkanisa. Tweyanziza.
ne mukyala Dorothy Mukasa, omu ku baatandikawo okusinza mu Luganda, founder member, omuwandiisi eyasooka. Tumwebaza olw'omulimu omunene gwe yakola tusobole okufuna Bishop Mission Order n'omulimu ogw'ettendo gwakoze nga ssentebe w'akakiiko akategesi k'omukolo ogwaleero. Tweyanziza nnyo. Kaakati ng'era tukyalina omubaka, twagala okwebaza abantu bano be ngenda okusoma nga tubakwasa ekirabo. Nja kusooka nga bano be baawule abawagidde olugendo lwaffe mu kusinza mu Luganda. Nja kutandika ne Reverend Canon Giles Goddard. Thank you very much for your support and understanding of Okusinza mu Luganda from the beginning of our interaction, and for the wonderful sustained relationship. And for the wonderful sustained relationship we have with St. John's Church. Thank you very much. Thank you very much. Okay. And then Reverend Canon Truss, taliiwo naye ekirabo kye kigenda kukwasibwa mukyala Aida Serunjogi nga tumwebaza olw'okwaniriza okusinza mu Luganda e St. John's Church n'okutuyamba okunywerera mu kifo. Reverend Henry Settimba, simanyi bayasobodde okujja. Omukungu Fred Semugera, nga twebaza Reverend Henry Settimba olw'okubeera omwawule waffe eyasooka era atutuusizza we tutuuse. Kati tweyanziza nnyo. Tuddamu okuyita Reverend Dr. Godfrey Kaziro. Sebo, tukwebaza olw'obukulembeze obulungi nga BMO leader waffe okuva lwe yatuweebwa mu 2012. Tweyanziza nnyo. Era n'essanyu eringi Reverend Stephen Colson Mugerwa. Tukwebaza ssebo olw'okutwaniriza mu kkanisa ya St. Mark's omwaka oguwedde ng'ekkanisa eno eddaabirizibwa. Tweyanziza nnyo. Kakati twagala okwebaza olw'obuweereza bw'abantu bano wammanga naye nga baatuvaako. So tuba recognizinga naye nga baayitibwa tebali naffe leero. Asooka ye mugenzi Catherine Namazi Kigongo, ngono yali founder member, yali omu ku ba choir members abaasooka wadde ate nga yali wa ddiini ya Roman Catholic. Naye simanyi waliwo tetufunye muntu asobola gifuna, tujja baweereza, tujja kuweereza omwami we. Then omugenzi Dr. Sam Bengo, tumujjukira olw'obukulembeze obulungi ku ntandikwa y'okusinza mu Luganda. Ye yali omukubirizi eyasooka n'obuyambi mu by'ensimbi okumala ebbanga eggwanvu ekyayamba ekkanisa obutagwa. Owokusatu
Omugenzi ow'ekitiibwa Joseph Nsambu Musisi. Nnyabo tujjukira emirimu gy'omugenzi ow'ekitiibwa nga yayamba nnyo mu byensimbi okumala emyaka mingi ate wadde yalinga wa ddiini ya njawulo era tumusabira Mukama mumuze emirembe. Tweyanziza nnyo. As we call speeches, naye sobola kuta recognize nga kino kyemukoze. Mwe musajja kaabwe yaŋŋamba, I was very emotional as you can imagine. Naye nze ne Kevin ne Arnold tuli so grateful nti omwami wange mumujjukidde ne mu recognize nga mbadde sobola kuva wano nga sibagambye mu buntu. Mwebale nnyo. Addako ye certificate y'omugenzi omukyala Doreen Muwanga. Wamisejjengo sebo tukusaba ki? Sebo tujjukira omugenzi Doreen Muwanga nga omuwandiisi omusukkulumu okumala emyaka 10 okutuusa lwe yayitibwa mu 2021 kati omwaka gumu. Tweyanziza. Nasembayo ye mugenzi omukyala Rosa Wright. Yali mukyala nga warden wano mu St. John's Church. Naye tumujjukira olw'obuwagizi bwe gye tuli okumala emyaka mingi era yatuyamba okusanyukira mu kanisa eno nga tutuuse. Naye certificate tujja giweereza abafamili ye. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Kati mu kiseera ekiddako tugenda kufuna obubaka okuva ewa Ssaabasajja nga butuusibwako omubaka wa Ssaabasajja mu UK ne Ireland ow'ekitiibwa Ronald Lutaya. First of all, let me thank Bishop Christopher Cheson, Canon Simon Getz, Reverend Canon Giles Goddard, and I was going to say my village mate because I understand he used to live in Bulange, Reverend Stephen Coulson Mugerwa, for celebrating with us today and all the support that you've given the congregation here of the Okusinza Luganda. Shall we give them some appreciation? Njagala n'okwebaza ab'akakiiko akategesi n'okwebaza bonna abakulira ekkanisa eno ne congregation. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okututeeka ku ddaala erya waggulu nga Buganda. Ndi naffe tuli wano mu kibuga, ensi yonna etuwulira buli mwezi Sunday esooka mu mwezi.
Kaakati njagala okubatuusaako obubaka bwa Ssaabasajja. Woofiisi ya Kabaka wa Buganda, Agusto 3, 2022. Abakristaayo abasinza mu Luganda, St. John's Church, Waterloo, bannaffe tubalamusizza. Mu January 2020, omukubiriza wammwe omukyala Marion Kaweesa yatuwandiikira n'atutegeeza nga bwe mwali muteekateeka okujaguza nga 14 Apuli omwaka ogwa 2021 olw'okuweza emyaka 3 nga musinza mu Luganda, era nga yatutuusaako okusaba kwammwe twetabe mu kusinza okw'enjawulo okwali kutegekebbwa. Ekyokusaalirwa, enteekateeka ezo zaagootaanyizibwa obulwadde bwa COVID. Twasanyuse okumanya nti embeera eriwo kati ebasobozesezza okuddamu okuteekateeka okusinza okw'enjawulo mu Southwark Cathedral nga 10 Septemba okujaguza olw'okuweza emyaka 3 nga musinza mu Luganda. Tubayozaayoza nnyo nnyini olw'okumala emyaka egyo gyonna nga musinza mu lulimi lwammwe. Mu ngeri ey'enjawulo, tusiima nnyo abantu baffe abaaleeta ekirowoozo ekyo, era twebaza n'abakulembeze b'ekkanisa, Bishop w'e Southwark ne Vicar owa St. John's Church, Waterloo, ababa bakkiriza okusinza mu Luganda. Sirina kubuusabuusa nti okusinza mu Luganda kiyamba nnyo abantu baffe okunyweza obumu, okwogera n'okunyumyako mu Luganda, n'okwejjukanya ku nsonga ezitali zimu ezikwata ku nsi y'aboobwe. Kyandibadde nno kirungi ddala singa enteekateeka zino zitwaliramu n'abaana bammwe nabo ne basobola okuganyulwa nga beeyongera okumanya olulimi lwabwe n'okuwulira bwe lwogera mu butuufu bwalwo. Tetusobodde kubeera nammwe, tutumye n'alinnya Agnes Nabaloga Lubuga abatuuseeko obubaka bwaffe. Tubaagaliza omukolo omulungi, Mukama abakuume. N'ateekako omukono Ronald Muwenda Mutebi II Kabaka. Uvedane delyo lyona eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe lwetooloola ensi yonna. Twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyafata naffe tukikuumenga. Nze nayimba ntyale sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira kugo Buganda bonna naffe nga tumwesiga. Twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe.
ekitiibwa kya Buganda kyavaaga naffe tukikuumenga. Hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, 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 hallelujah. For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. For the Lord God omnipotent reigneth. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. The kingdom of His Son is become the kingdom of our Lord and of His Christ, and of His Christ, and He shall reign forever and ever. And He shall reign forever and ever. And He shall reign forever and ever. Forever, 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 forever and ever. King of kings, forever and ever. Hallelujah, hallelujah. And Lord of lords, forever and ever. Hallelujah, hallelujah. King of kings, forever and ever. Hallelujah, hallelujah. And Lord of lords, forever and ever. Hallelujah, hallelujah. Forever and ever. Hallelujah, hallelujah. King of kings and Lord of lords, and He shall reign forever. He shall reign. He shall reign. He shall reign forever and ever. King of kings forever and ever, and Lord of lords. Hallelujah, hallelujah. And He shall reign forever, forever and ever. King of kings and Lord of lords. King of kings and Lord of lords. And He shall reign forever, forever and ever. Forever and ever, forever and ever. Hallelujah, 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 hallelujah. Omubaka wa Ssaabasajja mu UK ne Ireland, Oweekitiibwa Ronald Lutaaya, Bishop Christopher Chesson wadde agenze, Venerable Simon Gates, BMO visitor, Reverend Dr. Godfrey Kaziro, Canon Giles Goddard, Reverend Stephen Colson Mugira, Reverend Stephen Chiimye, Father Gerald Balinya, abagenyi baffe okuva mu Okusinza mu Luganda, Manchester nga bakulembeddwa omukungu Enoch Kiyaga,
abakungu ba Ssaabasajja bonna abali wano, abagenyi bonna mwenna mu biti byammwe, sijja kusobola kubimalayo, abakristaayo bannange, abaami n'abakyala, mbaaniriza nnyo mu kusaba okw'olwaleero nga twebaza olw'emyaka 30. Era mbeebaza nnyo okwerekereza byonna ne musobola okujja tukuŋŋaanire wamu okusaba n'okwebaza. Ebirango si bingi. Ekisooka njagala okubategeeza nti bwe tumaliriza wano tujja kubeera ne refreshments oba ebinyogoga ebyokunywa n'ebyokulya emabega mu kkanisa kumala ekiseera si kiwanvu. Waliwo serving stations 2 ez'ebyokulya ku right ne left, ekiri ku sayidi emu kyekimu nekiri ku sayidi eri, so kino kikoleddwa kwanguya, so ogenda okyuzingako wamu. Naye ebyokunywa byo biri ku serving station emu, mwenna bannaye mwanirizibwa okufunayo ekyokulya n'ekyokunywa nga temunnaba kgenda. Njagala okuyita Reverend Colson Mugera ajje atuwa omukisa tuke tumalirize okusinza kwaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kamba yoza bantu bonna okumala myaka 3. Njagala kutwala omukisa okwebaza n'okuyozayoza munange Reverend Canon Giles Goddard akoze nnyo, webali nnyo okulongoosa ekkanisa. Mukama yeebazibwe nnyo. Njagala kubajukiza the badges okuva omulabirizi waffe. Mujja kubisanga ndowooza mabega ku meza, ku mabega. Yeah, they'll be at the back. Kambasaba kuyimira kusaba omukisa. Sife ai Mukama, sife wabula erinnya lyo ligwana okuweebwa ekitiibwa olw'okukasasa okwo n'olw'amazima go. N'emirembe gya Katonda egisinga okutegeera kwonna kikuume emitima gyammwe n'amagezi gammwe mu kumanya n'okwagala Katonda n'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe n'omukisa kwa Katonda enze byonna Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu kubeere ku mmwe kuleme okubavaako emirembe n'emirembe. Mukama abeere nammwe. Okusinza Luganda. Tusiima nnyo batusookawo, mateeka bakitasuubirwa. Ekkanisa eretuganta ffe Bannayuganda. Tuvudde mu ekkanisa
machinji yakukuwa sotoinza okusimulwa nate emisingi gyogibera kulwazire birembe kuliko gugwe w'amaanyi atalubika kabi. Mundana benike mingi egikulu kutenyo mwebaseno kutayosa okunywesa banabo abamaziko bulamu gatumana mwenyota abagabanye katonda babaweretwe kisa ababera mu kibuga bambara entukuvu bayoza engoye zawe omusaayi gwa Yesu baba mu mawanga gonna ne bafuuka baana be era baali babonoona kaakano Ai Yesu wewe kisa kyo eyo gyeriberera abantu abesigeno banyomera ndulire naye sanyu yawe lyonna teriyinza kubawo era abaana ba Katonda yamirembe I have a message. Congratulations. I have a message for you. God has sent me to you. I have a message for you. God has sent me to you. Listen, them say, them tell you, say you can never be the one. But God say, make I tell you, say now you him choose. In 1 month, in 1 week, you will sing a new song. In 2 days, a lesser than you will hear. Congratulations, you're in the glory of God. Congratulations, He has done it for you. And you will come back with a new song to sing. God is good. Yes, you will come again with a new song of praise. God is good. Oh, congratulations. Congratulations.